Poliisi waliriziddwa okukuba omukka ogubalagala mu bawagizi b'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mu munisipali y'Ekira bw'abadde agenzeeyo okunoonya akalulu akanaamutuusa mu ntebe y'obwa pulezidenti akagenda okubeerawo mu January w'omwaka ogujja 2026. Amasasi n'omukka ogubalagala bitandise okunyooka mu bitundu by'ekyali Wajjala era wano Robert Kyagulanyi Ssentamu atabukidde abakuumaddembe olw'okulemesanga abawagizi be okumwaniriza. Kyagulanyi alabudde abawagizi be nti newankubadde bakubwamu omukka ogubalagala tebakemebwa ne basosonkereza ebitongole ebikuumaddembe, abasabye basigale nga bakkakkamu. Abasirikale bwe bakuba abantu, abayaye bwe bakuba abantu, abali muleyanga poliisi ne bakuuma tumuuza ku kamera, abamuyale bakuba Bannayuganda, amagye gamukuuma, tulwanyisa sooka oyimirire, tokasuka jinja lyonna, banange temukasuka mayinja. Ebyo nga biri bityo omukulembeze w'eggwanga munnamagye yaganyuka Generali Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa akedde mu disitulikiti y'e Lwampala okukunga abeeyo okumulonda ku kisanja ekyomusanvu ayongere okukulembera eggwanga lino mu kalulu k'omwaka ogujja. Abakulembeze mu kibiina kya NRM abakulembeddwamu amyuka Speaker Parliament Thomas Tayebwa balabudde abantu mu disitulikiti y'e Lwempala obutalonda bali ku ludda oluvuganya gavumenti tekubanga NRM yeeyina obusobozi yokka. Thomas Tayebwa Bangirana asabye abantu b'e Lwampala okulonda NRM ku buli kifo era nti bwe balaba bbaasi batiikinge butiikinzi. Tomwena abantu ba Lwampala tinkamanyire Rukunda imwinire President witera he munyoreke mundebe kugira ngo Lwampala nk'oku mwakikozire hati murengezeho kimwe abo kwa plani eyitwine n'okuranga twabarwana twabashakira owa President witu nyowe mbire nayikiro munaganiriyeho nimwe kandi Lwampala muturani mutebendera. Ate bo bana NRM batevuunyanga bukolwa mu kibuga Mbalala nga balindiridde okwanyiza ssentebe w'ekibiina kyabwe Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa agendayo akawungeezi k'olwaleero okuba kuyega bamulonde mu kalulu k'omwaka ogujja 2026 ng'olukuŋŋaana lugenda kubeera ku kisaawe kya Bujanga ng'anoonya akalulu. Okunoonyereza okukoleddwa e Ssembabule kulaze nti ekirwadde kya Mukenenya kisinze kuva ku biduula ebingi mu kitundu ekyo n'ensimbi eziwaga Bannasembabule. Omusasi waffe Nicholas Sekitende yayina ebisingawo. Disitulikiti y'e Ssembabule ekwata kifo kya 5 mwezi ezisinga okwegiriisizaamu ekirwadde kya Mukenenya naddala mu bitundu bya Buganda. Amyuka ssentebe wa disitulikiti eno Judy Kiganda Seggaya agambye nti ebikolwa bino bisinze kuva ku nsimbi ennyingi eziwala Bannasembabule olw'okubeera ekitundu ekyabalunzi ate era abalimi nga buli we bafuna ensimbi balowooleza mu kucakala. Abantu mu bakozi ate bagafite balina emmwanyi nnyingi bakitegeeza buli sizoni basanyuka obwadde n'obutambula ate n'abantu mu butuufu ebyobupiira n'okwekebeza baalibaako batereza maaso libalaba omuntu alowooza nti mulamu kunde agenda kugwa mu nnabe naye byandibadde kirungi ne bakyusa ne twekuuma bekebeze bakusanga ng'oli mulwadde andika eddagala. Kiganda era alaze olw'ennyamivu olw'ebikolwa bino eby'okucakala n'okwegatta ebyetabiddwamu n'abaana abato ekitadde obulamu bwabwe mu katyabaga k'amaanyi okusaabaana ekirwadde. Yamumyuka wa Muteesa asookeera omusawo omutendeke Susan Namukwaya alaze obwennyamivu olw'ekirwadde kino okwegiriisiza ennyo mu ssaza lya Kabaka erya Muteesa wabula n'akubiriza abantu okwettanira okwekebezanga okumanya we bayimiridde n'abasangiddwa nga balina akawuka kano okutandika eddagala nga bukyali ng'omukka weefuba n'ayambako okulwanyisa ensaasaana y'ekirwadde kino. Lwa CBS FM ey'obujjajja muzzukulu wa Nduga Sekitende Elisa Nicholas ndi mu ssaza lya Beene Mawogola disitulikiti ey'e Ssembabule. Abantu abakozesa emitimbagano okutambuza ebifaananyi n'obutambi obw'obulimba naddala obukwata ku bakuumaddembe n'alabula abakikola tibagenda kukwatibwa. Waliwo n'ebifaananyi ebifuluma okusookera ddala waliwo ebifaananyi ebyedda ennyo n'ebirala biva mu mawanga amalala. Waliwo ebifaananyi wayinza okuba nga waliwo ekyaliwo naye ate ne bakozesa gyengambye artificial intelligence n'olowooza nti kino nga kyagenda wala naye njagala kubakakasa
nti abantu baffe aba police aba security endala bantu baffe teri muntu ayagala okubonereza omulala. Ate ku ky'okukuba omukka ogubalagala mu nkuŋŋaana za NUP nga n'oluusi zikomekerezeddwa, Ssaabapoliisi agambye nti waliwo abamu ku bawagizi b'ekibiina ekyo abasosonkereza abakuumaddembe omuli n'okubavuma nti nabo ne basalawo okubaanukula. Waabaddewo emabega eyo okukuba abantu ba security amayinja n'okuboogerera obubi obudde bwonna. Naffe mu kulaba kwaffe okubeerawo ye condition esobozesa rallies ezo okugenda mu maaso. Naye kati bwe tutakolagana bulungi naffe tekitusanyusa. N'olwekyo tukubiriza abantu baffe balabe nti tukolaganira wamu bulungi. Ebyo nga bikyali awo akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu kakubye ebituli mu ngeri poliisi gyegumbululamu abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gy'azze anoonya akalulu. Omu ku bakamisona atula ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu Simeewo Nsubuga ategeeza Kyabasa nti beewuunya lwaki poliisi e Masaka yasobodde okukkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amalako enkuŋŋaana ze bulungi wiikendi ewedde ate nga yabadde n'abantu bangi abamuwerekeddeko nga bwekyali mu bitundu by'eyiganga Kawempe, Buyikwe, Kayunga n'ewalala. Naye kuba tebasobodde okuba n'olukuŋŋaana ne luggwa mu mirembe, tewali tiyaggaasi, tewali masasi, tewali bantu bafiiriddwa bulamu, awo tubasiima. Bwe tugeraageranya n'ebyali e Kawempe n'ebyali e Mukono n'ebyali e Buyikwe ne Kayunga n'ebyabadde eyiganga, obulamu bwagenze. So e Masaka walabyeyo embwa tezirina we zeetaagisa. Kati wali kyetuyita situation judgment nti gwe nga omusirikale tunuulira embeera olabe nti kino kye ngenda okukola kyetaagisa ku mbeera eriwo. Ab'e Masaka baasobodde batya okuwa obukuumi nga tebawadde embwa, tebaleese embwa. Simeewo Nsubuga asabye abaduumizi ba poliisi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwongera okwetegekera obulungi enkuŋŋaana z'abannabyabufuzi ez'okunoonya obululu tikubanga tezibagwako bugwi. Okusinziira ku timetable akakiiko k'ebyokulonda gye kaafulumya kandidate ono ajja mu disitulikiti omulundi gumu aba tagenda kudda. Kati bamale obudde bungi nga beetegeka. Omuzungu kyayita preparation. Temukikola nti kiguddewo buki bugwi kubanga timetable tugimanyi.